ebyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madela Care agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Weewaawo ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ekya FUFA kiragidde omusambi Muhammad Shaban agende mu maaso n'okusambira mu kirabu ye eya Onduparaka FC ng'era n'endagaano eyakolebwa wakati wa kirabu ya Vipers naye yakolebwa mu bukyamu. Ebisingawo omusasi waffe Katende Brian kabitutuuseeko. FUFA ng'eyita mu kawairo namba 10 mu tteeka erifuga enkyusakyusa y'abasambi etegeezezza ng'akawairo kano bwe kakirambika obulungi ti kilabu yonna bw'eneebanga ewandiisa omusambi erina okugitegeezaako ekitaakolebwa kilabu ya Vipers. FUFA ennyonnyodde nti okusinziira ku likodi zaayo Muhammad Shaban yawandiisibwa ng'omusambi wa Onduparaka FC eyali ezannyira mu kibinja ekyokuna mu Arua mu sizoni y'omwaka 2013-2014 era nga yawandiisibwa ku myaka 14. Okuva olwo Shaban Muhammad abadde asambisa mu bikopo ebyenjawulo okuli West Nile Regional League, FUFA Big League n'ebirala okutuusa bwe basumusiddwa ne beesogga liigi y'abanywerwa sizoni eno. Bino olugudde abasambi b'Onduparaka mu matu ne basagambiza ku kirako jjenje kkalu nga kwe kubadde ne Shaban Muhammad ayogerwako ategeezezza nga bwe yeesunze okwavuza kilabu ya Vipers. Ngenda sambira Onduparaka FC ekikopo tuddayo nakyo kubanga ekikopo kya Big League twakimisinga abawagizi tebaali basanyufu neera nsuubira ekyo tetugenda kimisinga ekyo tugenda kuddayo nakyo nze nkibasuubiza abo abasajja tugenda bakuba goals nga 3 oba 2. Olunaku lw'eggulo kilabu ya Vipers yataddeyo okwemulugunya kwayo eri FUFA ng'etegeeza nga Onduparaka bwe yabba omusambi waayo Muhammad Shaban gwerudde ng'enoonya era nga alina endagaano nabo ku ttiimu yaabwe y'abali wansi w'emyaka 17. Ekituufu kiri nti Shaban Muhammad musambi waffe alina endagaano yaffe ya myaka 5 era ne mu ttiimu yaffe ey'abali wansi w'emyaka 17 yasamba ne licensi ye tugiyina. Nze mu mateeka g'omupiira mba mmanyi bw'osayininga omuzannyi nekino ku ya FUFA kati Vipers yabadde alina n'okundaga nti nsayininga omuzannyi we batyo musayininga batya mpita mu mateeka ki mu mitendera ky'okusayininga muzannyi kati bweddira n'etwala Shabani negamba nti alina contract naye nga tayise mu mitendera nti olina okujja wa kilabu gy'aba avuddemu tavudde mu nsiko. Weekend eno Onduparaka ekyalira Vipers na Kivubo ku final ya Uganda Cup. Ku lwa Kingdom TV amalindira g'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.